ku Salt Television okuvira ddala ku free to air okutuuka ku DSTV mbaniriza abali emitala w'amayanja abali ku Salt Media app namwe abatufunira ku YouTube zamwe namwe abatufunira ku Facebook ya Salt. Happy Heroes Day. Happy Heroes Day. Era mbakulisayo mu kwogera kwa omukulembeze w'eggwanga Ayogedde kerye Gwanga bingi byayogedde byetaaga okubisabira eggwanga lyaffe literere era ligende mu maaso. Tukkiriza Mukama nti tujja kutuula ku nfeete embeera eya buli ngeri oba ya COVID-19 oba mbeera efaanagana etya ejja kuvaawo. Okusaba n'okusiiba tebyawukana. Mbaaniriza mwenna abali mu kisiibo, mbaaniriza mwenna abalina ensonga ezitali zimu ezitabaganya kusiiba naye ng'ate musobolera ddala okusaba. Kati mwe tuyimirira mu kituli ku lwammwe nga tusiiba naye muteekeddwa okusaba. Naye okusaba kwonna, okusiiba kwonna kugenda n'okusaba. So tugenda kuyimirira wano tusabe nammwe kubanga abamu tumanyi nti bw'oba osiibye bw'otofuna ate maanyi gano gava eno okuzzaamu amaanyi kikubeerera kizibu oluusi ne weekanga ng'osabye katono naye ate ng'olunaku lwonna olusiibye n'olumalako. Nolwekyo twagala tukwataganire wano obanga tusobola okuyimiriza programming endala yonna ne tugenda mu maaso n'ebyeggwanga ate nga guno omukutu guweereza Katonda n'ensi yaffe. Nolwekyo twagala bategeeza nti okusimbulira wano tugenda kuyimiriza ebisigadde byonna okutuuka ku ssaawa 10 obudde tubuwa obwakabaka bwa Katonda era tweweeyo eri Katonda okulabika nga buli kimu kitambula bulungi. Njagala oba nkuyite kusaasira kubanga mbalenga nti njala okusaasira eggwanga olw'okuviibwako Brigadier General Anedda Major General Kasirye Gwanga naye nze ndowooza nti eggwanga tekwandibadde kulisaasira. He has lived well his life. Asavinze eggwanga. Ndowooza tulina okumanya we tuyinza okukaabira ne we tutakaabira. He is a hero. Mukama mulungi era ajjuluddwa ku Heroes Day. Naye ndowooza tuleme gamba nti tunyoleddwa tusanyuke busanyusi tewali yajja kulemera ku nsi. Akaseera kamazeewo keeko ke kaseera kateekwa okumala. Akoze buli kimu kyateekeddwa okukola. Sirowooza nti agenze mu mubiri gwaliwo kyatakoze. I believe he has emptied himself to serve his nation. So ekigamba awo tujja kukiyiya mpola mpola. Government ndowooza ekirowoozeeko omuntu bw'abanga asaavinze n'amalayo tugamba tunyoleddwa, tugamba tunakuwadde oba tugamba tusanyukidde obulamu muganda waffe oba mwannyinaffe bw'aba awangadde n'ava mu nsi. So nze ku lwange ndi musanyufu nti General Kasirye Gwanga alesse omukululo. Ffenna twandyagadde bwe tuva mu nsi buli muntu ali mu nsi yaffe abeere ng'ategedde nti twavuddemu kubanga era abadde amanyi nti mwetuli. So ku nsonga eyo ekigambo ekituufu ekyokwogera kikyambuze ŋŋambe nti njozayoza eggwanga kubanga n'eggwanga likoze omulimu gwe lisobola okukola. Abasawo bakoze ekisoboka naye tuwali yajja kulemera wano. Ffenna tuteeka okuvaawo naye nga tukoze kye tuteekeddwa okukola. So in brief all I can say is that General Kasirye Gwanga has lived his life so well, very successful. He has left a legacy. That's what we are aspiring to leave behind also. So nolwekyo eggwanga temudda mu kiyongobero tusanyuke busanyusi nti omusajja yajja emyaka 67 egiyise alese omukululo. Nolwekyo ekyo nkikomezaawo eri bajjeno mwenna eri bannayuganda mwenna abali wano n'abali ebweru. General Kasirye Gwanga abaddewo obulamu bwe bwonna. He has lived his life so well. Kyenyinza okugamba naye nga tetusobola kibuusa maaso nga tetunatandika service eno mu maanyi. Happy Heroes Day. I believe you are all heroes and we ask God to protect us. Kale tugenze mu service Mukama abampeera omukisa. Service kesimbula wano
genda paka ku ssaawa 10 program endala ku TV ne radio zijja kutandika after 4. Katonda ffe omulungi twagala kwebaza olw'ekisa kyo ekingi. Weebale Mukama okutwagala, weebale Mukama okutulabirira, weebale Mukama okutugabirira, weebale Mukama okutulwanirira. Tukuwe ekitiibwa n'ettendo Katonda ffe omulungi. Weebale Mukama ffe Taata, tukukwase nate eggwanga lyaffe mu mikono gyo oliteekeko ekisa. Tukukwase eggwanga lyaffe Kabaka wa bakabaka, oyongere okuliraba n'amaaso ag'ekisa. Olabe Mukama n'amaaso ag'ekisa mu kyalo ne mu kibuga. Waleme okubaawo Mukama omuntu yenna ava mu nsi ng'agenza olwa kino ekiyigganya ensi yonna. Watusaasira okuva ku lubereberye, era Mukama ne kaakati oyongere okutusaasira. Tukukwasa abantu bonna Mukama ffe Taata abatambula mu kyalo ne mu kibuga. Mukama nge Taata omugotteko weebuli, abantu bakuŋŋaanye, abamu tebambadde masiki, naye ekisa kyo Mukama nkikoowola kiro na misana. Ekisa kyo Kabaka wa bakabaka kye kivaamu obulamu. Bayibuli etugamba mu Zabbuli ya 30 olunyiriri olw'okutaano akatundu ak'okubiri ak'olunyiriri. Bayibuli egamba mu katundu akasooka nti obusungu bwo buyita mangu, naye mu katundu ak'okubiri Bayibuli egamba nti mu kisa kyo ayi Mukama mwe muli obulamu. Tukwebaza Mukama nge Taata kubanga tuli balamusirwa nsonga ndala yonna, naye olw'ekisa kyo Kabaka wa bakabaka. Ekisa kyo ekingi Mukama nge Taata kyeyongere Mukama nge Taata mu bakuŋŋaanye mu bibuga ne mu byalo, mu bakuŋŋaanye buli wantu wonna, abakuŋŋaanye bizinesi we zigenze ziddamu okukolebwa, abakuŋŋaanye nga batambula nga bava wano nga badda wali, abakuŋŋaana ku stage emmotoka kwe zibasanga, abakuŋŋaana Mukama mu mirimu gyabwe mu paaka, abakuŋŋaana mu butale obw'enjawulo, abakuŋŋaana mu kikuubo, abakuŋŋaana Kabaka wa bakabaka, buli wantu wonna, buli wantu wonna abantu babakuŋŋaanira Mukama. Nsaba otonyesewo ekisa ekisinga n'enkuba bw'etonya. Otonyese ekisa Mukama nge Taata, waleme okubaawo omuntu akwatibwa endwadde, waleme okubaawo omuntu afa endwadde Mukama. Tuteeka mu maaso go Kabaka wa bakabaka abo abaakeberebwa Mukama nge Taata, oyongere Mukama okubakolamu omulimu, oyongere okubawonya Kabaka wa bakabaka. Tuyimira ne famire zaabwe Mukama, tuyimira n'ab'eŋŋanda zaabwe Mukama, tuyimira n'ab'emikwano Kabaka wa bakabaka, tuyimira nabo bonna Mukama nge Taata, nga tulangirira okuwonyezebwa okuva gy'oli, nga tulangirira Mukama nge Taata nti nga bwe wayamba abaasooka ne basiibulwa, ne bano bonna be bagenda bazuula ne bwe banaawera 1000 Mukama nge Taata, otadde omukono gwo ku Uganda, tewali agenda kufa Kabaka wa bakabaka. Tukusaba ekisa kyo Mukama nge Taata, waleme okubaawo afa Mukama ffe Taata. Katonda omulungi olwo ekisa, tukukwasa eggwanga lyaffe Kabaka wa bakabaka, boda tu boda Mukama nge Taata. Tukukwasa bannayuganda Taata abali emitala w'amayanja, abali mu mawanga ag'enjawulo Mukama, obakolemu omulimu Mukama nge Taata. Ekisa kyo kibakkeko Mukama mu mawanga yonna gye bali Mukama, abali mawanga ga Buwarabu, abali mawanga ga Amerika, abali mawanga ga Bulaaya, abali mu Canada Mukama, abali mu Asia Kabaka wa bakabaka, abali e South Africa Taata, obakwateko n'omukono gwo ogw'amaanyi Mukama, obayetolooza olukomera Mukama nge Taata. Embeera ey'endwadde ereme okubalumba, embeera eya buli ngeri Mukama nge Taata ereme okubayinga, embeera Mukama nge Taata kebere ng'efaanagana etya, kyonna kyonna ekye bayita embeera tukigaana ku bantu baffe Mukama, abali mu diaspora, abali emitala w'amayanja, abali mawanga ga Buwarabu okuva ku lisooka paka ku lisemba, abali mawanga ga Asia okuva ku lisooka paka ku lisemba, abali mawanga ga Bulaaya Europe okuva ku lisooka paka ku lisemba, abali mu states Mukama okuva ku state esooka paka ku esemba. Kabaka wa bakabaka abali mu Canada mu bibuga eby'enjawulo Mukama nge Taata, abali mu Latin America Mukama nge Taata, abali mu Africa okuva e South Africa okutuukira ddala Mukama mambuka. Katonda ffe omulungi, abali mu mawanga agatwetoolodde Mukama tubakukwasa Kabaka wa bakabaka, abali e Kenya, abali e Tanzania, abali e Burundi Mukama, abali e Rwanda, abali mu DRC Congo, abali e Sudan Taata ffe omulungi, tukusaba ekisa kyo gye bali Kabaka wa bakabaka, era twaniriza amaanyi go n'ekisa kyo Mukama eri buli munnayuganda wonna wali Mukama, tubabika musaayi Mukama nge Taata, abagenda okukola bagenda kukola sente, tibagenda kufuna bizibu Mukama nge Taata, abali mu bizibu eby'enjawulo tulagiriza amaanyi go Kabaka wa bakabaka gabasumulule Mukama nge Taata, amaanyi go gabatomere basumulukuke, abali mu detention, abali mu ngeri zonna ezitali za Katonda bagwereddwako contract Mukama, obataase Mukama, obasaasire Kabaka wa bakabaka, babere n'obujulizi Mukama nge Taata. Kwasa ebibuga bya Uganda byonna Mukama, kwasa ebyalo byonna Mukama nge Taata ebya Uganda,
kabaka wabakabaka olaga amaanyi mukama nge taata otaase mukama nge taata buli muntu yenna wali mukama buli kyebasaako emikono mu Uganda taata okirabisa omukisa boda to boda kabaka wabakabaka tukukwasa boda districts mukama mu ngeri enjawulo kabaka wabakabaka kubanga mu byogerwa byonna boda districts mukama nge taata zirabikanga ziri mu bwerende kabaka wabakabaka boda district abaana baayo abazadde baayo bonna tubabika mu musaayi gwo mukama abavubuka baayo bonna tubabika mu musaayi gwo taata nga tebakkirizibwa kusala kudda eno nga teneri tebabakkiriza kusala kugendayo tulangirira ekisa kyo kabaka wabakabaka kikavalinge districts mukama eziri ku boda zonna mukama ekisa kyo kabaka wabakabaka kikavalinge districts zonna taata eziri ku boda kabaka wabakabaka kikavalinge mukama ekisa kyo abantu bonna abali ku boda districts mukama nge taata mu linnya lya mukama ffe Yesu abali ku bizinga kabaka wabakabaka abataataganyizibwa amazzi mukama abali ku bizinga mukama nge taata emirimu gyabwe nga gitaataagana tubateeka mu mikono gyo kabaka wabakabaka katonda w'amaanyi era w'ekisa ekingi abakyali ewaka mukama nge taata abakyalinda eddoboozi ly'omukama abakyalinda mukama ekisa kyo kabaka wabakabaka obagabirire mukama nge taata abali ewaka nga balina abaana abali ewaka nga bali basekinoomu waliwo basingoozi naye nga naye talaba kyakulya waliwo abali mu marriage abali mu couples abali mu family mukama nge taata nga nabo ebyokulya bibatawaanya taata tusaba obugabirizi mukama otugabiridde kabaka wabakabaka okuva ebintu bino byatandika mukama nge taata tewali wasobola kwewana nti bubadde bugagga bwe tewali wasobola kwewana nti kubadde kweteekateeka kwe tewali wasobola okwewana nti ebadde nteekateeka ye yali yategeka kyetuva tukusaba mukama nge taata ekisa kye eky'obugabirizi kireme okusalako ekisa kye eky'obugabirizi kireme okukendeera ekisa kye eky'obugabirizi mukama kabaka wabakabaka ogabirire mukama nge taata mu kwetaaga kw'abasajja n'abakazi mu kwetaaga kw'abaana mukama nge taata mu kwetaaga kw'abavubuka mukama ffe taata katonda w'amaanyi era w'ekisa ekingi tujja mu maaso go mukama nge taata ne mu sizoni eno mukama nge taata ey'okwewayo nga twegayirira ey'okwewayo nga tusiiba ey'okwewayo nga tusaba ey'okwewayo mukama nge taata nga tukoowola ey'okwewayo mukama nga tukoowola ekisa kyo kabaka wabakabaka olabisibwe mukama nge taata mu maanyi olabisibwe kabaka wabakabaka mu kisa kye ekitenkanika olabisibwe katonda w'amaanyi mu kisa kye ekitapimika kabaka wabakabaka osumule ekisa ku Uganda ekitaliko kigera kabaka wabakabaka ekisa ekyo kabaka wabakabaka kigende mu malwaliro mukama nge taata ekisa ekyo mukama nge taata kigende mu basawo kabaka wabakabaka abasawo abajjanjaba mukama abo be balangirira nti baleka bakwatiddwa mukama nge taata ekisa kyo kibatomere kubanga ekisa kyo kireeta okuwonyezebwa abali mu isolation bonna mukama tuwayo katikiro